إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطى الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. amatenda amajjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu. Musaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Nkuttira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, waalamu era mmanye anna taqwa Allah, ti okutya Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin, kyekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalamira abasookawo naffe n'atulaamira. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, twalamira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe, wa iyyakum nammwe tubalamira an ittaqullah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, mnabeera nga muganyi, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Allah bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, ate Allah tabaraka wa ta'ala ye mugagga yekka atenderezebwa. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka ku nsi kuno nga almaqsadu al-asasi, ekigendererwa ekikulu, huwa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala wahda, kwe kumusinza Allah jalla waala ye yekka mu bwomu bwe. Wa amarana bi umurin wa hadharana bi umurin, Allah tabaraka wa ta'ala ayina ensonga zeyatulagira, ate n'abaako ensonga Allah tabaraka wa ta'ala zeyatugaana, nga mu kugondera ekyo mwe muli saadatu dunya wal akhira, okwesiima okwensi n'okwenkomerero. Qul fi tatbiqi awamiri llahi azza wa jalla, mukuteeka mu nkola biragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala, wa tarki ma nahahu Allah subhanahu wa ta'ala wa zajara, na kulekayo ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byeyatugaana era n'abituwekesa jalla wa ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, wa mimma hadharana minhu shari'u subhanahu wa ta'ala, era Allah subhanahu wa ta'ala byeyatwewaza abaddu be, an na'budahu, kwe kubeera nga tumusinza, wa na'budu ma'ahu ghayra, n'okubeera nga ate mukumusinza tuyinayo ate n'ebirala byetusinza. Allah subhanahu wa ta'ala amarna an nukhlisa jami'a al-ibadati lahu subhanahu wa ta'ala, yatulagira ibadati zonna zetukola tubeere nga tuzikola ku lulwe subhanahu wa ta'ala. faman sarafa shay'an min hadhihi al-ibada li ghayri Allah azza wa jalla, faman sarafa shay'an, omuntu yenna abaako ekintu kyonna kyakyusa, min hadhihi al-ibadat, mwezo ibadati Allah tabaraka wa ta'ala ziyatulagira,
nakikolera ekitonde kyonna ekitali Allah tabaraka wa taala fakad ashraka fi ibadati llahi azza wa jalla, aba amaze okugattako Allah jalla waala mu kumusinza. Allah subhanahu wa taala yatugaana okumusinza nga tumugattako ekintu ekirala, lima dhalika min alkhutura, olw'obubenje obuyitirivu obuli mu kumusinza nga Allah jalla waala tumugattako ekintu ekirala. Buli kyonna Allah tabaraka wa taala kyeyatulagira okukola kirimu obulungi, ate buli kyonna Allah tabaraka wa taala kyeyatwekesa okukola kirimu obubi. Allah subhanahu wa taala yatwewaza okumugattako okumusinza nga tulina betusinza ebirala, kubanga mu kusinza ebirala mulimu obubenje. Wakad dhakara alulama, abamanyi bayogera sab'ata khutura min khuturati al-ishraki billah, obubenje musanvu mu bubenje obuli mu kusinza Allah nga ate olina ebirala byosinza. Obubenje musanvu obwolekedde obuli mu kusinza Allah jalla wa ala nga ate olina nebyosinza ebirala. Al-khataru al-awwal, akabenje akasooka abaddu ba Allah tabaraka wa taala abamanyi ke bayogera bagamba li anna al-mushrika la yajuzu munakahatuhu, kubanga omuntu yenna omushiriku akola shirki, la yajuzu tekikkirizibwa munakahatuhu okumuwasa wadde okumufumbiza. Nekabeera nga kabenje kamaanyi nnyo eri omuntu yenna ng'asaba omukyala ne bagaana okumumuwa, oba nga agenda okufumbirwa ne bamugaana okumuwasa. Olwaki? Olw'okuba nga agattako Allah jalla waala. Allah subhanahu wa taala tugamba mu suratu Baqara aya 221 n'agamba nti wala tankihu lmushirikati hatta yuminna, temuwasanga abakyala bonna be mumanyi nti baliko ekitende ekyobushiriku oba amaka galimu ekitende ekyobushiriku. Allah atugamba temuwasanga mu makaago hatta yuminna, okutuusa nga abakyala bamaze okuva ku shiriki ne bakkiriza Allah tabaraka wa taala. N'agamba wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum, okuwasa ama omuzaana atalina kyali. Olwaliro abazaana tebalinawo, naye abazaana ye muntu eyabeeranga bwazaala abaana azaala baboosi we, tebabeera babo gwe yamuwasiza. Naye Allah tabaraka wa taala nti wala amatun mu'minatun, okuwasa ama nga mukkiriza, khayrun min mushrikatin, kyekirungi okusinga okuwasa omukyalo omushirika, walau a'jabatkum, ne bwe baba bewunyisiza mu bulungi bwabwe, nga buli kintu kyonna bakirina ekirungi. Allah subhanahu wa taala n'amala n'akyusa n'atugamba nti wala tunkihu lmushirikina hatta yu'minu, n'abasajja bonna be mukakasa nti bakola shiriki bagattako Allah jalla waala, nabo temubawanga bawala bammwe okubawasa okutuusa nga bamaze okuva ku shiriki ne bakkiriza Allah omu yekka. Wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum, Allah n'agamba okufumbiza omuddu. Olwaliro omuddu taliiwo, naye ngaomuddu ye muntu eyabeeranga owawansi ennyo nga talina sse, omuddu nga tebamukkiriza nakujja kusaala juma. Omuddu buli kimu kyonna kyabeera nakyo nemaali ye byonna biba bintu bya boosi we. Naye Allah agamba omukyalo ow'ekitiibwa, atiisitya omukyalo omukkiriza ow'ekitiibwa afumbirwe omuddu oyo atalina sse ku bulamu bwe, ye bafuga mufuge nemaali ye tagirinaako sse. Allah agamba wala abdun mu'minun, omuddu omukkiriza, khayrun min mushrikin, ye mulungi okusinga omusajja ayina buli kalungi konna naye nga mushiriku. Walau a'jabakum, Allah n'atubulira lwaki atugaana okubawasa n'okubafumbiza oba okubafumbirwa. N'agamba ulaika yad'una ila an-nar, kubanga bw'omufumbirwa oba bw'omuwasa abo bakoowoola bazza mu muliro. Olujja olukutwala mu muliro oba olugudde, ulaika yad'una ila an-nar, abo babakoowoola babazza mu muliro. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni, ate Allah yabakoowoola kubazza eri jana na kusaasira kwe na kubasonyiwa. Wayubayinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun, Allah bw'atyo bw'abanyonnyola amateeka ge abantu babeere nga bafumiitiriza, babeere nga bategeera ekirungi gye bali n'ekibi gye bali. Akabenje akokubiri mu bubenje bwa shirki, anna almushrika la yatanawaluhu maghfiratullah, omuntu omushiriku n'ava ku mwaliro guno ogw'ensi ng'afudde mushiriku, la yatanawaluhu maghfiratullah, okusonyiwa kwa Allah tekumutwaliramu. Mu bufunze omuntu yenna afa ng'afiiridde ku bushiriku tagenda kusonyiyibwa wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah jalla wala agamba mu suratu Nisa
inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa ekirala kyonna kwoyo gwaliba yagadde. waman yushrik billah, oyo yenna gwe kalitanda nava ku mwaliro guno ogwensi nga afudde n'obushiriku, faqad iftara ithman azima, agenda kuba yebagala ezambi likyasinza okubeera eddene. mu hadisi alqudus, hadisi ya Anas bin Malik eri mu kitabo kya Tirmidhi, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba ati Allah yagamba, yabna adam, owange gwe mwana adamu, law ataitani biqurabi lardi khataya, senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo nga byagala okusembera okwagala okujjuza ensi eno, thumma laqitani la tushiriku bi shay'a, naye nonsisinkana nga mubisobyo ebyo byonna bwe mbitunulamu tewangattako kintu kirala kyonna, la ataituka biqurabiha maghfira, nange ngenda kukuleetera ensonyiwa ezenkanankana ng'ebisobyo byozze nabyo. fadalla dhalik, ekyo nekitegeeza anna al ishraka billah, nti okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ma yakunu ala al-insan, ekamu ku bubenje obukyasinza okubeera obwakabi ennyo eri omuntu. abantu bonna balina essuubi eryokusonyibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah gati kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, gamba abaddu bange abayonoona ne bayitiriza okwonoona, la taqnatu min rahmatillah, temugwamu ssuubi na kusonyibwa kwa Allah. inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa ebyonoono byonna. inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim. Abdullah ibn Mas'ud yabuuza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namugamba ya rasul allah, ayu dhanbin a'zam, nabbi kyonoono ki ekikyasinza okubeera ekinene? Namugamba an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kwe kusinza Allah ng'ate ebbali wa Allah oyina ebirala by'okkiririzaamu ng'ate okimanya Allah yakutonda. Ero lyezambi likyasinza okubeera eddene. Allah lyatagenda kusonyiwa, Allah lyatagenda kutunuulira muddu yenna yalifiirako. Mbaka sallallahu alayhi wasallam mu hadisi emu yagamba, likulli nabiyyin da'watun mustajaba, buli nabbi yenna Allah yamuwangayo olusaba, ng'olusaba olwo lwanjawulo, ng'alusabira umma ye yonna. Agamba nti fa ajjala kullu nabiyyin da'wata, bannabbi bonna ne banguyiriza okusaba kwabwe. fakhtaba'tu da'wati, naye nze okusaba kwange nenkukereyesa nenkulindiriza. fahiya na'ilatun insha Allah, kugenda kufunibwa ku lunaku lw'enkomerero. man maata, oyo yenna yafa, la yushiriku billahi shay'a, nga tagasse ku Allah kintu kirala kyonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinayo okuwolereza okwenjawulo nga kwa umma ye yonna. Buli nabbi yenna Allah jalla waala yamuwangayo edduwa. Nabbi Nuh ye yagikolesa, n'agamba rabbi la tadharu ala al-ardi min al-kafirina dayyara, yasabira abantu be n'agamba tayi Allah ku nsi kuno tolekaako omuntu yenna nga mukaafu nga waliwo ennyumba ye eyimiridde. Bonna abantu abaali abakaafu ku mulembe gwa nabbi Nuh n'abazikiriza ne bannabbi abalala balina edduwa zaabwe ze baasabanga nga zibuna umma yaabwe. Naye yo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah yamusaasira n'agitereka, agenda gikozesa kuwolereza abantu ba umma ye. Abantu ffenna tusobola okufa nga tulina ebyonoono. Omuntu alina wagenda otutuuka ku lunaku lwa kiyama akome amanye nti aweddemu biganye, asigazeeyo shafa'atul uzma, okuwolereza okunene. Ashafa'atul uzma, okuwolereza okunene. Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'aliba amaze okuwolereza abantu bonna Allah babale, agenda kuwolereza oluwolereza olw'enjawulo ali abantu b'ekibiina kye. Nabbi naga nti agenda kulufuna oyo yenna yafa mu umma yange nga tagasse ku Allah tabaraka wa taala kintu kirala kyonna. Oba kale nga yamugattako, naye ng'okufa we kwamutuukirako yali ebikwatagana n'eshiriki yabivaako n'abyesonyiira ddala nga yasaba Allah jalla waala okumusonyiwa. Agenda kuyingira mu luwolereza olwo olw'enjawulo. Al-khataru thalith, akabenje akokusatu min khuturati shirki, mu bubenje bw'okugatta ku Allah tabaraka wa taala, anna shirka muhbitun li jami'i al-a'mal. Shirki atta emirimu gy'omuntu gyonna gyakola. Olwaleero abantu bali mu kweteekateeka okubeera nga bayingira omwezi gwa Ramadani
eri abo Allah tabaraka wa taala baana abasobozesezza okubeera nga baguyingira. Naye omwezi gwa Ramadani omuddu yenna ayagala okubeera nga aguyingira, kyayina okusookerako okweteekerateekera kwe kubeera nga ayukhlisa diinahu lillahi azza wa jalla, kwe kubeera nga eddiini ye agipurifayinga netesigalamu kashiriki konna, kubanga Ramadani gwe mulimu ogukyasinza okubeera omukulu. Shahru Ramadani gwe mwezi ogukyasinza okuweebwa ekitiibwa mu myezi gyonna egy'abasiraamu Allah tabaraka wa taala gye yatuwa egiri 12. Omwezi ogwa Ramadani emirimu gyagwo mudhaafatan gikubisibwamu, Allah jalla waala agikubisaamu. Omwezi ogwa Ramadani okusiiba gwe mulimu ogutamanyikiddwa mpeera zaagwo, ista'thara bihi subhanahu wa ta'ala, Allah yagwesigaliza naaba nga yeyesigaliza emirimu gya Ramadani, empeera za Ramadani. Buli kintu kyonna ne bweba umra ekoleddwa mu Ramadani, nabbi yagaa nti al umratu fi Ramadani ta'dilu hajja, umra ekoleddwa mu kisiibo yenkanankana nga hijja namba. Naye emirimu egyo gyonna giteekwa okuba nga omuntu agenda ogifunamu empeera, okusiibulula, okusaddaaka, qiyamul layl, byonna ebikolebwa mu Ramadani agenda obifunamu empeera, ye muntu atalina shirki, ye muntu atagatta ku Allah, atalina irizi, atasiba balongo, atasamira, ateraguza, atagenda kumukeberamu, atalagula, ataloga, yekka yagenda okufuna mu mirimu gy'obusiraamu. Kebera eswala eno gitusaala tosobola gifunamu mpeera wa Allah ng'okyamugattako. Kebera Ramadani tosobola gifunamu mpeera ng'okyagattako Allah. Kebera zaka awamu n'okubanga zaka kyobola Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku kigambo kya zaka n'agamba nti zaka y'omushiriku Allah agigoba. Yagamba bwebeera nga zaka y'omushiriku Allah agigoba, awamu n'okubanga zaka ziba sente, abantu bangi abaziganyirwamu. Bw'owaayo sente ziyamba ebintu bingi, naye bwe zibeera nga ne sente obusente Allah tazikiriza, kale ate olowooza otya emirimu allati la tataadda ila ghairi, egitalumbagana abantu balala nga gikoma ku ggwe. Ibn Uthaymin yali ategeeza sente zirimu emigaso mingi, naye okuba awamu n'ekyo zaka ey'omushiriku Allah tagikiriza, awamu n'okubanga zaka egasa abantu bangi. Kati ate olowooza otya ku swala ekoma ku ggwe, olowooza otya ku Ramadani ekoma ku ggwe, olowooza otya ku hijja ekoma ku ggwe. Egyo emirimu gyokola gikoma ku ggwe. Bw'abeera nga Allah zaka erimu emigaso emingi agiganye olw'obushiriku, kati ate emirimu emirala kitegeeza tasobola gikkiriza. Allah kanti fa intaabu bwe banaaba benenyeza wa aqaamu ssala ne bayimirizaawo essala wa atawu zaka ne batola ne zaka fa ikhwanukum fi ddiini, olwo bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini. Kitegeeza baana ba tebatodde zaka tebasadde tebagenda kubeera baganda baffe mu ddiini. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, omushiriku buli mulimu gwakwatako engalo gufa ne bwebeera zaka. Owekitiibwa Allah subhanahu wa taala yayogera mu suratu al an'am n'ayogererawo bannabbi 18 bwe yamala okubawaako komenti n'agamba dhalika huda Allah, abo bye baaliko bwe buluŋŋamu bwa Allah, fabihudahu muqtadi, obuluŋŋamu bwe baaliko naawe bw'oba ogoberera. Wa qabla hadha yagamba walau ashraku, senga bangattako ekintu ekirala kyonna, la habita anhum ma kanu ya'malun, byonna bye baakola nali wakubisazaamu. Allah jalla waala oluvannyuma mu suratu Zumara yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama walaqad uhiya ilayka, nakussaako obubaka gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa ila alladhina min qablika, bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abakusooka, la in ashrakta, oba kungattako kintu kirala kyonna, la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna naaligisazizaamu, la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin, era waalibadde mu bantu abagenda okufaafaaganirwa. Owekitiibwa Allah jalla waala bw'aba agamba kusazaamu mirimu gya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, talina mirimu gya muntu yenna gyatayinza kusazaamu olw'obushiriku. Kaabe nga yazimba omuzikiti, kaabe nga yakola hijja mmeka, kaabe nga yasinga okusaala ku kyalo, kaabe nga yazinya emyaka 40, kaabe nga ye mufti, kaabe nga ye amiru,
kabeere ng'alina ekitiibwa kyonna ekisembayo okuba ekyekitiibwa mu nsi yonna ekyobusiraamu, ke kamutanda n'afa ng'agatta ku Allah, emirimu gye gyonna gisazibwamu. Abakurayisha ab'omu Makka, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'abakolako da'wa baagaana okumukkiriza abasinga obungi, ne mbooluganda lwe bangi abaagaana okumukkiriza. Nabbi n'asenguka n'agenda e Madiina. Bw'atuuka e Madiina, abasajja abashiriku abaali basigadde e Makka kyebaava bakudaalira abaali bagenze ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ne babagamba mwe mugenze ne Muhammadi ne muleka wano Kaaba, ffe tuli wano ku Kaaba, ffe tulabirira abagenyi ba Allah, ffe tulabirira ennyumba ya Allah, ffe tubawa obuugi, ffe tubasuza, emirimu gyaffe gyonna tugikolera wano mu kifo ekitukuvu, mwe musenguse ne mugende e Madiina waliyo ki? Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya kweyo ensonga n'agamba ma kana lilmushirikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufri, abashiriku tekibagwanira kulabirira wadde okukola saavisi yonna ku mizikiti gya Allah, shahidina ala anfusihim bilkufri, kubanga nabo bennyini beewaako obujulizi nti bakaafu. Ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyasazibwamu, buli mulimu gwe bakola gwonna mufu. Ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyasazibwamu, wa fi nnaari hum khalidun, ne muliro bagenda kubeerayo lubeerera na lubeerera. Allah subhanahu wa ta'ala ngati aja'altum siqayata alhajji wa imarata almasjidi alharami kaman amana billahi wal yawmi alakhir, mwe mufudde ekyokulabirira omuzikiti wa Kaaba n'okuyamba bahaji, mulowooza kiyinza okwenkanankana n'omuntu eyakkiriza Allah? Ku nkomero ya aya Allah yaga nti la yastawuna inda Allah, temusobola kwenkana ewa Allah. Nekitegeeza nti omuntu ne bw'aba akolera ku Kaaba kwennyini ng'esswala kwazisaalira, umura wagikolera, hijja wagikolera, ali ku kyoto kyennyini eky'obusiraamu qiblata almuslimina nga wayolekera, wakolera emirimu gye gyonna, naye bw'aba nga akyalimu obushiriku, emirimu gyonna Allah yagamba mifu. Abashiriku abawangalira ku Kaaba, kyobula omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda okufa n'alagirira n'agamba mufulumye akhriju almushirikina min jazirati alarab, abashiriku bonna mubafulumye bave mu jazirati alarab. Era wabaali wabeewaanya ku Kaaba, Allah n'abagobawo subhanahu wa ta'ala mu suratu Tawba. Nekitegeeza nti omulimu gwonna, kebe hijja, kebe Ramadaani, kebe zaka, kebe swala, ey'omuntu yenna nga yalemera ku bushiriku, akyeraguza awuza nze mukulu w'ekika, nze mukulu w'ekiggwa, nze emmandwa gwe zoogererako, akyayina yirizi, akyayina obukomo bwa lubaale, akyayina ebibbo by'abalongo, akyategesa obulira bw'abaana buli mu kitanda. Omuntu yenna ng'akola emirimu egyo ng'ate bw'asaala talinayo omulimu nagumu. Era Ramadaani bw'etuuka nga tavudde ku bushiriku waddembe okulya, essola bw'aba tavudde ku bushiriku takkirizibwa kusaala, byonna bikola mu bukyamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti emirimu gy'abashiriku tegigenda kukkirizibwa ewa Allahu tabaraka wa ta'ala. Akabinja akokuna min khuturati shirki, mu bubenje bw'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala, anna almushrika, omuntu yenna akola shirki, yahrumu alayhi dukhulu aljanna wa huwa mukhalladun fi naari jahannama, kiri haramu ku ye okubeera nga ayingira ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nga Isa ku lulimi lwa Nabbi Isa, n'agamba subhanahu wa ta'ala ng'agaanira ddala nga Isa bun Maryam attottola nga nnyonnyola abagoberezi be hadithi evudde ewa Allah tabaraka wa ta'ala, amawulire agavudde ewa Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, ng'aziyiza omuntu yenna gwe kalitanda n'afa ng'afiiridde ku bushiriku, naga nti fakad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-naaru wa ma lilzalimina min ansar. Obubaka Nabbi Isa yabutuusa ku bagoberezi be bonna, naga nti annahu man yushrik billah, oyo yenna gwe kalitanda n'afa ng'agatta ku Allah, fakad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ejjana yagiziyiza ku ye eri haramu, wa ma'wahu an-naaru, obuddo bwe gugenda kubeera mu jahannama, wama lilzalimina min ansar, abali az'amaanyi abali kweyolevo
Allah tabaraka wa taala tagenda kubeera nga abasonyiwa, tebagenda kubaako na mutaasa yenna agenda kubeera nga abataasa. inna alladhina kafaru min ahli lkitabi walmushrikina fi naari jahannam, obuddu bwabwe muliro jahannama. Omuddu yalituuse wa Allah ngaebirala byonna byamusobako naye natatuuka wa Allah tabaraka wa taala ngaakyayina ezambi lyebayita okugatta ku Allah tabaraka wa taala. aqulu hadha alqawl astaghfiru Allah li wa lakum wa lisaa'iri muslimina kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa albarru alkarim wa huwa at-tawwabur rahim. alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وعباد الله. بدو الله تبارك وتعالى ومن خطورة الشرك نمو بينجب الشرك أكوكتان باكو مكاغا أن المشرك ومنتي الناف الدنغا أقول الشرك لا يجوز تشكرزوا القيام على جنازته أكيمي لكو الجنزة nga fudde okumusaalira wala duau lahu bilmaghfira wadde okusaba Allah okubeera nga amusonyiwa bada mautihi oluvanyuma lwokubeera nga afudde. Omuntu yenna gwe muwangadde naye ne baba taatawo ne baba maamawo ne baba mukyalawo ne baba mwamiwo ne baba mugandawo kassa Allah amugjamu omwoyo naye nga wafiiridde naawe okakasa nti omuddo oyo afudde agatta ku Allah, afudde akyasamira, afudde akyamala abalongo, afudde akyalina irizi, kiganibwa okubeera nga omuddo oyo oyimirira ku jeneza ye okubeera nga omusaalira nga naawe okikakasisa ddala nti omuddo oyo afudde mushiriku. Kyova olaba Huzaifa bwe yagenda okulambula omulwadde yamukwatako bw'ati, agenda okuwulira nga ayinamu irizi muno, n'amugamba ma hatha, kino kiki? N'amugamba irizi inagijje wa musajja mu Yudaaya. N'amujjukutula Huzaifa n'amugamba law mitta wa huwa alaika ma sallaitu alaika, oba kufanga eno irizi ekuliko mbadde sigenda kusaalira. Fadalla dhalika, kino kitegeeza nti basahaba bannabbi bonna bakikakasa ne bakimanya nti omuntu yenna bw'afanga abadde akola shiriki ne bw'aba abadde yeeyita musiraamu, kiri haramu ku basiraamu mwenna okubeera nga musaalira omuntu oyo. Ne bw'aba wa luganda lwo, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda okukowola taata we amuyita eri obusiraamu Abu Twalibi yagaana n'afiira ku bushiriku. Nabbi n'amugamba la astaghfiranna laka, ngenda kusigala nga nsaba Allah okusonyiwa, ma lam unha anka, ebbanga linnaamala nga sinnagaanibwa. Bwe yayogera ekigambo ekyo yali ayagala kusabira taata we omuto afudde nga mushiriku. Allah nasse etteeka mu suratu Tawba aya 10:17 n'agamba ma kaana linnabiyi, tekibeerangayo ku nabbi yenna walladhina amanu, wadde abakkiriza an yastaghfiru lilmushirikina, okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku, walau kanu uli qurba, ne bwaba badde wa luganda lwo, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'ekitegera nti abo bantu bamuliro. Tekikkirizibwa kusabira muntu yenna Allah gwajje mu nsi muno n'afa nga mushiriku. Akabenje akaddirira akasembayo min khuturati shirki, mu bubenje bwa shirki, anna shirka a'zamu dhulumin fil ardi, shiriki bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. Oli ayinza ogamba siwalya mmanja, siryaza amanya muntu, sibbanga maali ya gundi, ku mulimu ndi mwesimbu, sitwalanga mukyala wa muntu oba mwami wa muntu, naye ng'ayimiridde ku bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. Kubanga kye bayita dhuluma, abamanyi bagamba huwa wadi'u shay'in fi ghairi mawdi'ihi, kwe kuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo. Ibadaati zonna Allah yatulagira zikolera ye, ala lillahi diinul khalis. Allah ibadaati zonna yatugamba zikolera ye, naye ate omushiriku omusiŋŋaananga ibadaati zonna Allah ze yatulagira okukola ate ye azikolera lubaale. Asamira, asaala ku lwokutaano n'asalira ennyumba, n'asalira emmotoka, n'asalira ekyuma ky'emmwanyi, n'asalira pikipiki, n'asalira kibanja, n'asalira kyonna kyaba yagalidde okusalira. Ibaada y'okusala n'agikolera ekirala ekitali Allah. Ngate Allah tukanti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar. Ibada yonna gy'olina okukola gikolere Allah. Kati obulyaza amaanyi obukola ku Allah, Allah yatulagira okumusinza ate gwe osinza birala. Lukumaani yatuza omwana we n'amugamba wa idh qala lukumaanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Lukumaani yagamba omwana we nti mwana wange togattanga ku Allah, kubanga ogattako ghairihi minan nas. Omuntu akola shirika obubenje bwe tebukoma ku ye, obubi bw'omushiriku
tebukoma kuona akola shiriki yekka, wabula bukosa n'abantu abalala. Bwe muba muwangala n'omuntu nga mumumanyi mushiriku, abakosa mmwe bawangala naye. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Quraib ng'ajija ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nabbi yagamba ma min mayiti yamutu, tewali muntu ayinza kufa, fayakumu ala janazatihi 40 rajula, abasajja 40 bayimirira ku jeneza yo kumusalira, la yushirikuna billahi shay'a, nga mwabo bonna 40 temulimu agatta ku Allah, illa shaffa'ahum Allahu fihi, okujjako abantu abo bafuuka ensonga emuwolereza Allah namusonyiwa. Kati kyusa hadisi ogambe senga omusajja afa, abantu ne bayimirira 40 ku jeneza ye okumusalira, nga mulimu omu yekka agatta ku Allah, tebafuuka nsonga ya kumusonyiwa. Akosezza omufu ono okuba ntafuna kusonyibwa ani? Ono omushiriku. Omushiriku akosa n'omuntu eyafudde dda. Omuntu eyafudde ayagala abantu 40 nga bali pure bonna nga tekuli agatta ku Allah, bamusabire Allah, Allah amusonyiwe, basabe Allah, Allah asonyiwe omuddu oyo, ate omushiriku nayimirira mu jeneza n'atakwatibwa nsonyi, n'akosa mayiti. Mayiti teyagala mushiriku kuyimirira mabega, kubanga agenda kukosa, omuwendo guleme kuwera, omuddu ono gwe yeetaaga asonyiyibwe. Abashiriku tebakkirizibwa kusembera we tugenda kusaalira, era buvunanyizibwa b'abantu bonna baba balina obuvunanyizibwa ku muntu afudde okulangiriranga, bannange tugenda kusaalira muganda waffe, naye awulira nga agatta ku Allah, ave mu jeneza y'omusajja, kubanga omusajja ono waali yeetaaga kumuwolereza, naye ate abalina okumuwolereza 40 agasookerwako balina kubanga tebagatta ku Allah. Kikulaga nti omuntu awangala n'omushiriku owangala bubi, ajja kwekazaakaza ajja ayimirire ku jeneza yo, ajja kwekazaakaza yeefuula omusiraamu akusabire, ng'ate agenda kukwononera bwononezi. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, Allah teri kintu kyagaana baddu kikola okujjako nga kirimu akabenje. Buli Allah kye yatulagira okukola kirimu obulungi obudda gye tuli. Abashiriku n'obushiriku Allah yabigaana. Olwaki? Olw'akabenje akali ku nsi kuno kebafuna, naffe ketufuna olw'okuwangala nabo, n'akabenje k'abashiriku kebagenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomero. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.